Ompuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita ng'ekyama ku mmundu eyatta Lukido kibotoddwa era Kawaganya olw'okuba yalaba nti takyalina kyakuzza bw'atyo yasalawo n'akkiriza atubuulire byonna ebyali byekuusa ku ebyo bye yali awulidde ne bye yali amanyi ku mmundu eyatta Lukido. Yatunyumiza emboozi yonna nga bwe yali ne bwe yatuuka okubeera mu muti abasajja abaali bamaze okukola ekikolwa eky'obutemu ku Lukido nga bateesa butya bwe banaakweka emmundu. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula ekyama kibotolwa. Bannange abali wansi, munansonyiwa okubeekwekerera ku muti kuno. Saakikoze mu bugenderevu nti mbeekwekerere mpulire bye mwogera naye mbadde ŋŋamba nti muyitawo buyisi. Kyokka ate eno ku muti gye neekwese entalumbo zaagala kunzita era kati nzika. Olwamala ebyo nembuuka nengwa wansi. Olwagwa wansi ne banzengerera okunneetegereza. Mawangala eyali asinga okummanya era ye yanzija ku muguwa n'abagamba banne nti, oyo Kawaganya mmumanyi tayinza kwogera bya Swakaba. Wamma Kawaganya genda naye tobaako gw'obuulira bino by'owulidde wano. Bwe twayawukana nange ne sibaako gwe mbulira ku bigambo ebyo. Bwe bwatuuka jjo ku lwokubiri ne ŋŋenda ku lusozi eyattira omuntu nga njagala mmanye amazima era emmundu mazima nagisangayo. Nga mmaliriza ssebo, nsaana okukumanyisa nti abasajja abo bonna abaali awo ku lunaku olwo mpulidde nti baabakwatidde ekigaya nga bakolongotana n'emirambo ebiri. Naye nti ng'olugero bwe lugamba nti ekisa kitta n'engetta, kati nange olusaasasa lunsudde mu ntata. Yali yakamalayo ebigambo ebyo ne mmulagira atutwale awali emmundu. Twagenda abantu 1000 omwo nga mwe muli n'ab'omu maka ga Kikukuya. Eyo ku ttale twagenda nga tulabisa tooki yange. Twali tunaatera okutuuka gye tulaga ne tugenda tukangibwa ebisolo bye tutaamanya. Oba yali ssekeso, oba byali binnamulimi, oba ngolo, oba bonna mundagi, oba mpisi nga zigujubanira ennyama ne simanya. Ebyo bwe byamala okweyokya ebisaka ne tutandika okutomerwa obuwuka. Bwe nakwata akamu ku buwuka obwo ne nkamulisa n'ettooki nga nseenene kulunkalu, ate akalala nga kulumbisi, n'akalala nga kibazze ne mwebe. Bwe twayongera mu maaso gye twasanga n'abasajja 2 abaali bagenze okulinga. Abo olwabayitako ne tutuuka ku mmundu. Ekifo kyekyo kye nali mmanyi obulungi. Twali tufulumye ku bukiiko obwa ddyo ne tulinnya olusozi. Bwe twaluvuunuka ne tuyita mu kawonvu ne tutuuka ku katunnumba okwattirwa Lukido. Kwe kugamba nti oluvuunuka akatunnumba ako ekibanja ekyali emabega w'olusozi nga ye wa taata. Ate nga bw'ova ewa taata n'okkirira okusala bulungi bwansi, olunyiriri lw'ebibanja olutunuulidde olwaffe nga kwe kuli Paatiriisi ne banne bonna. Kale oleba ettemu bwe lyali lyezinze mu kifo ekimu kiti. Bwe twaddayo nate ewa Kikukuya ne tukuŋŋaana okuddayo. Omusibe Kawaganya yagendera kuba kuntumye era n'omuzungu bw'atyo kubanga nze olwo nali ŋŋenda kusula wa taata. Ow'omuluka ye namuddizaayo mu yange kubanga ewuwe kumpi n'ewa taata. Bwe twali twawukana, Kawaganya ne mmugumyagumya nga mmugamba nti, totya, ebibyo biringa ebiwedde era ojja kukomezebwawo mangu ovenga eno ewammwe okujja okuwa obujulizi. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'e14 era ey'enkomerero. Kikonyogo bakikasukira kulaalira ne kidda n'ekirimba. Oba bonna obujulizi nabwe bagajja ne mbutwala mu b'obuyinza. Olwo kyali kirabika nti omusango ngufumbiikirizza. Harisi yanjozaayoza bya nsusso ng'alaba mukoledde ku musango ogwali gujja okumumala obwoya ku ntumbwe. Ate nze nga ngumalidde mu nnaku 3 zokka. Abantu bangi bankulisa nga bagamba nti owonye omusango ogwo kubanga ffe twali tugusibako ggwe. Abalala bampa n'ebirabo okunkulisa.
Omulimu gwe nali nsigazza kwe kutegeka mu buwandiike ebyo byonna bye nali ngenda okukwasa abalamuzi, ate n'ekirala kwe kwozesa ebifaananyi bye nakuba n'okubizimbulukusa biryoke biyambe mu bujulizi. Eky'omukisa Lugaba yankwatirako byonna ne birama, so nga byakubibwanga kiro. Naye ebyo byonna nga sinnabikola, nzijukira ekyobeera ekyankwata ku lunaku olwokusatu nga ndi ewa taata. Olwatuuka awo bwe nti nga naakava eri ewa Kikukuya ne bampa emmere. Nagiryako katono nga muli ennaku eyagala kunzita. Olubega nalyayo lumu ne ŋŋenda ne neebaka. Bwe natuuka ku buliri nabulwa yadde empeke y'otulo mu liiso. Ne mbeera omwo mu bikunta nga nkulungutana. Najjukira engeri gye nasanga Lukido ku ttale nga yakabebbera okugenda ezzira kumwa. Okwo ne ngattako n'okujjukira engeri omusinde gw'emmundu gye gwabuukuula ate ne guwaawaala ne gubulira mu nsozi nga kye kiyitabya. Ekyokusaalirwa ye Lukido tegwamutiisa kubanga yali amaze okufuuka omulambo. Naye nze yali aguwonedde awatono nze gwe gwatekemula. Najjukira engeri Kaweke gye yeetugira ku bigere byange n'afa embulaga. Kaweke enfiira bulago yange yanfaako. Mangu mukyala we yandeeta ekisa ng'ayazira n'olwa munneewe omwagalwa eyamulekera amabujje n'abulako effiire ate n'atamuziika nako. Najjukira n'ebyama bye twalina wakati waffe. Ennaku n'ejjula okunzita n'okukaaba ne nkaabamu kubanga Kaweke yali munnange nnyo. Bwe nasirikangamu ate ne nzijukira engeri gye nakuba waddanga essasi n'afiirawo. Weewaawo teyali munnange wa munda, naye engeri gye yafaamu yandeetera okumulumirirwa, ate weewuunye nga tewali na muntu ayinza kunvunaana nze yamutta. Bambi waddanga yafa bubi, newankubadde n'abafa obulungi tebadda, kyokka yandifudde ekirala n'atafa mmundu. Nga bannamwandu ne bamulekwa amaze okubakungubagirako mu mwoyo, natandika okusaasira Paatiriisi, Kawaatwa ne Mawangala. Baali balindiridde okulumirizibwa mu maaso g'abalamuzi abambadde omusaayi nga bakanudde amaaso, balyoke babagambe nti mmwe mwatta Lukido ate ne muvaako n'emiteerwa egyavaako okufa kwa Kaweke ne waddanga. Omusango gubasinze, mugende muwanikibwe ku kalabba. Ate bwe bandimaze okutugumbula ku kabaawo ne balyoka basanga omutonzi waabwe n'abagamba nti mwamenya etteeka lyange ery'okutaano erigamba nti tottanga, kale mugende musuulibwe mu muliro ogutazikira. Mikwano gyange Kaweke, Kawaatwa, Mawangala, Paatiriisi ne waddanga, ebyo byonna mwabigumira? Nedda, ndowooza temwamanya nti biribatuukako. Naye nga mwolekedde ebizibu nkumu, mwagenderera ki? Kale mulabye obutanjagala bwe bubatuusizzaawo. Nali nkyalowooza ebyo otulo ne tuntwala. Bwe nazuukuka ne mpandiika kikonyogo, anti bakikasukira kulaalira ne kidda n'ekirimba. Ampuliriza omulungi, nkwebaza okubeera nti tutambudde ffenna okuviira ddala gye twatandikira ekitabo kyaffe kino. Era ntuuse okusiima okw'enjawulo eri Aisha Namala, Nahwera Amos, Nanchinga Rachel, Ssenyonjo Samuel ne Akram Darling, n'abalala bangi abazzenga bagoberera episode ku episode, kitundu ku kitundu. Tujja kuba tusisinkana mu kitabo ekinaddirira, era ng'okusalawo kujja kuva eri mmwe, oba tusooke kwambalagana n'enketta mu bizinga by'eyugoyugo, oba tusooke omuzimu gwa kasooba. Nakugamba eyeetaaze okufuna obutabo buno osobola okuyitirako awo ku Mukwano Arcade ku Angelino Bookshop n'obeera nga weefunira kopi yo. Akuume atakumira mpeera.